po jako akawuwo. Nga enteekateeka z'omubaka akiikira Mukono District Honorable Betty Nambooze ez'okutegeka olukuŋŋaana lw'ababaka ba Buganda olugenda okuba olunaku olw'enkyasi kyagenda mu maaso, abantu bangi okusingira ddala banna DP bavuddeyo nga bamulabula obutagenda mu maaso na nteekateeka eno, wabula ate olunaku olwaleero abavubuka abeegattira mu kibiina kya Uganda Young Democrats nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi waabwe Waswa Charles bavuddeyo ne balabula Pulezidenti wa DP ko n'abakulembeze abalala obutalemesa lukuŋŋaana luno. Waswa agamba olukuŋŋaana luno lulina okubeerawo olunaku olw'enkya era nga bo nga banna UID beetegefu okulwanagana n'oyo yenna agezaako okulutabangula. Olunaku olw'enkya era twagala okutegeeza bannayuganda nti ffenna we tuli. Naye mukulu Mao akwataganye ne poliisi mu kuteeseganya kwe babaddemu eggulo ne mukulu Kayihura ne mukulu Mbidde ne Secretary General mukulu Siranda bakkaanyizza poliisi taking over olunaku olwaleero ekiro era ereme kukkiriza member wa Democratic Party. Ono agamba Honorable Nambooze okusalawo okutegeka olukiiko luno kyava ku butabanguko bufumbekedde mu kibiina kino era nga lugendereddwamu okukinunula nga bino bwe byagwa mu matu ga Mao yatya n'alowooza lugendereddwamu okumuggyako obuyinza n'asalawo aluyimirize ekintu ekitakkirizibwa. N'ayita abakulembeze nga constitution bwe mugamba n'agamba nti nsaba abakulembeze bonna mu Buganda mujje twegeyeemu tulabe ebigenda maaso mu kibiina kyaffe n'engeri ki gye tulina okubisaliramu amagezi. Mao yadduka Gambiro ne mukwano gw'Embidde ne bagamba nti kikafuuwe olukiiko luno okubeerawo. Kwa Democratic Party y'amaanyi mu Buganda. Ayongerako nti kati ekibiina embeera gye kirimu yennyamiza gamba ng'omukulembeze okuva ku mulamwa okwelonderanga abakulembeze saako n'obutatuuzanga akiiko nga bino bye biviiriddeko okuwaliriza okuyita olukiiko luno. Twajja maaso gammwe emirundi mingi tuzze gye muli naye twajja maaso gammwe ebbanga kati liri myezi ng'esatu nga tubategeeza nti Mao bwe twalaba emyaka 7 emabega noono bwe beesisinkana beekuba. Ono avudde ku mulamwa atandise okusoma constitution ng'agiva mabega ate ne byakola biragira ddala omuntu kati avudde ku mulamwa. Era agenze mu maaso n'ategeeza nti bamaze okuwandiikira kkooti ekiwandiiko ekigisaba okukuba Nobert Mao mu mbuga z'amateeka nga bamuvunaana okuleeta emivuyo mu kibiina kya DP. Tugenda kusiikinga interpretation ku constitution yaffe mu bujjuvu articles eziwa president obuyinza mwasiiba nga yeeri n'atuyambe nako ba interpreting articles endala ze tulowooza nti zinaba zituyamba. Kino tujja kikola ogenderako okubambulira Mao yaani n'amukozesa yaani. Era mukulu Mao tetumusuubira kugenda wala kubanga talina bwali constitution temukkiriza na kutuusa meeting zisalawo kati. Doreen Nantege, ABS Television. Abo bakifeesi n'abaana aba community babayita baani patrol obubuka bwa training bwa police. Crime preventers.